Nnyo abatulaba nze Nasolo Eugenia owerubaga South. Abantu bennyini bwe mumanyi President amaze otusimbula kati nze kamanda wa Rubaga South. President ajja ku lunaku olwokubiri ng'amaze okunominatinga abantu b'e Rubaga South mbakunga okuvira ddala mu muluka gwenvaamu ogw'Erubaga nzire ku Gwennateete Mutundwe Ndeeba Kabowa najje esooka najje eyokubiri Busega mbakunga mujje ku lwokubiri tugenda ku paintinga NUP mu Rubaga South wonna ebipande bya president waffe bigenda kubuna wonna nga nze kamanda Nasolo Eugenia nangiridde president atugambye tunyweze obuguwa bw'engato tunyweze emisipi gyaffe nze president ndi mwetegefu president wange Kyagulanyi Ssentamu ndi mwetegefu okulemberamu abantu b'e Rubaga South mu lutabaalo luno lw'omaze okusimbula tulina okukyusa eggwanga lyaffe tulina okuzza democracy mu ggwanga lyaffe tulina okuzzaawo enfuga ey'amateeka tulina okuzzaawo eddembe ly'obuntu bannayuganda ekiseera kyaffe kituuse emyaka 5 gyannakyemalira ye yatuwaŋŋamako gikomye kati pulezidenti waffe Kyagulanyi agenda kunominatinga ku lunaku olwokubiri tusookera Katwe ate ne tudde Nateete mwebale nnyo mwebalye dda tewali kutya kubanga ne bw'otya ofa okufa tteeka n'olwekyo tewali kutya president wange ngenda kuyimirira naawe ate n'abantu b'e Rubaga beetegefu maze obbakunga mwebale nnyo tekunagwa okwange kuwedde bamubuuziza ebibuuzo bizibu nnyo ebimu n'embita ebimu n'ebinema ng'omuntu omugezi yenna tosobola kubanga buli kimu okimanyi buli aba amanyi buli kimu aba musiru Gavumenti naawe olina okutya kwonna kw'olina nti waliwo abayinza okubyokuvuganya mu nteekateeka eno gwe wali obaddeko mu kalulu enkukunyi ne bwekisimbako mu kalulu osula totudde n'olwekyo nange like any other simanyi process biva eno gye biggwera just ninda bulinzi era ntunuusi nange kwatako wano owulire singa omala okuweebwa bulungi kaadi ng'oyise bulungi n'abantu bwe ne baddamu ne bakulonda ne bakwesiga